tugenze kusula egamba nti Mbayiwa azza $1 mu kyama. Mbayiwa azza $1 mu kyama. Mbayiwa olwayawukana n'Endibassa yadduka Zambwa nga yeekuba mu ofiisi n'abaka olupapula n'atandika okutematema mu ssente ze yali asigazza mu katabo ke aka bbanka. Mu biseera bino Mbayiwa yali atereka ssente ez'okwegulira entebe. Yalina ekisenge kimu nga kyasulamu era nga ly'eddiiro. Bulijjo ng'awulira ensonyi nga kyazizza banne naddala abawala n'abatuuza ku kitanda kye. Yali amaze okuziga we batunda entebe ezikozeeko ez'emiwendo emisaamusaamu ate nga zirabika bulungi. Era yali amaze okusalawo okulekera awo n'okugenda mu sineema emirundi 2 mu mwezi wamu ne mu mazina era emirundi 2 ko n'okwerekereza eccupa za bbiya 3 buli wiiki. Alyoka asobola okufisaawo ssente ez'okumusobozesa okugula entebe. Kaakati yali yakakuŋŋaanyaawo siringi 7 omukulu Mbayiwa ze yalinawo era nga zaategekamu okugulamu entebe. Naye bwe yamala okulaba nga Ndibassa ye muwala ayambala n'atonnya naye n'asalawo okukolera ddala kye kimu. Mu katabo ka bbanka mwalimu siringi 7 kyokka ate bbanka ng'emulagira okulekayo siringi 5 mpozzi ng'agenda kulekera awo okutereka nabo mu bbanka eyo olwo nga zonna lwayinza okuziggyayo. Mbayiwa yalina omuze ogw'okugendanga ng'atunuulira mu madirisa g'amaduuka alabe essaati n'empale ebitundibwa. Buli lwe yalabanga essaati oba empale ennungi ng'alowooza nti lwe ndifuna ensimbi eyo gye ndigula. Kyokka emirundi mingi ng'akoma ku kwetema bw'atyo kwokka anti buli lwe yagabananga omusaala bwe yagendanga okutemaatema mu ssente ezo, zino za kusasula nnyumba, zino za kugula mmere, zino za kumusaabaza amagenda n'amadda ko n'okukyakazaako akatono ng'abulwako nejja agamba nti afisizaawo yino agulemu essaati oba empale empya. Eggulo limu yali alabye essaati 2 emu nga eri ku siringi 175 n'endala ng'eri mu 2 ne zimusama amabbabanyi. Naye kubanga mu nsawo teyalinaamu n'egoba ennyonyi yakoma ku kuzeegomba bwegombi. Naye kaakati nga bwe yali amaze okusisinkana n'Endibassa kyeyava asalawo ku ssaawa eyo okugenda azigule. Yali alengedde n'empale eyali eyaggule ng'eri ku nnusu ennungi ze wali olabye 3 ebyekutte beddu n'ettaayi ey'ebibomboola gye yali akenze nga ya nnusu 7. Bwe yakwata ekkalaamu abalemu byonna wamu kye binaamutwalako yagenda okwezimuukiriza nga byonna bigenda kumukukumbako ennusu 745. Aho kwe kusazaamu emiwendo gyonna gye yali awandiisa ate n'addamu buto. Naye leero ng'ali ku bya katugambe singa bakkiriza okunsalirako essaati ne baginguza bwe bati n'empale ne baginguza bwe bati ettaayi nayo ne baginguza bwe bati. Yagenda okumaliriza embalirira ye embalirira ye ey'okubiri yagenda okulaba nti singa byonna byali biyinza okumugendera obulungi nga bwe yali ateebereza yali ajja kusaasaanya siringi 600 ate okwo nga kwajja okwongereza endala 10 zonna ziwerere ddala 700 olwekutte kuba yali amanyi nti ennusu ziri 10 yali azeetaagira ddala olw'okuliisaako n'okunywesaako Ndibassa mu Elite Hotel ate naye okwesigalizaawo ensaamusaamu ez'okumuyisa mu wiiki eyo okutuusa ku musaala lwe gunajja ku nkomerero ya wiiki. Awo nno kyeyava assa ekikkowe ekinene ennyo. Abavubuka bannange entuuyo zigenda bava mu kyabiyita abaakuno. Bamugakanule munaalaba.
Kaakati bwe yamala okubalirira byonna ebyo n'alabika nti amatidde ate musaawa eyo n'atandika okulowooza gwaneebolako ssente ezo mu kaseera ako kennyini anti yali tatambudde nakatabo ka kabbanka ate era nga ne bwe yandibadde atambudde nako banka yali teggulawo lwaggulo n'ekirala yali ayagala ebintu ebyo abigula akawungeeza ako enkeera alyoke abyambale alabike ng'omulenzi omwambazi njagala nnyo abalenzi abalabika obulungi abeere ng'anyirira nga taaswale mu maaso gandibasa yali akyalowolereza omuntu eyandisobodde okumuwala ensimbi ezenkanidde awo mu kawungeeza ako kwe kujjukira sijja emitwalo nga 7 abaagalwa oba mmeka kwe kujjukira omuvubuka omu gwe baali bakazizzaako erinnya lya Doola kubanga ensimbi gye yalina ng'emuyita babuyita binti wangi abantu mu kitongole embayiwamu yakoleranga beewuunyanga nnyo omuvubuka ono Doola gye yajjanga ssente ensimbi ze yayitanga nazo mu nsawo ye bulijjo ezisembayo obutono nga zibeeyo mu 12 no yali rupiya y'amaanyi newankubadde yakolanga gwa kutambuza mafayiro n'amabaluwa nakwera ofiisi naye oluusi ng'ayinza okugenda ku mulimu ng'essuuti gy'ayambadde esinga n'eya mukama we emirundi 1000 ekyo nno kyakuyiga abavubuka oyo nno ye Doola ne mukama we yamukwatirwanga obujja yamuyitanga mu ofiisi ye n'amutegeezanga bw'ali omuweereza ateekwa okwambala ebyambalo by'omulimu gwe eby'etteeka oba giyite yunifoomu y'empale eya kkaki ne kkooti yaakwo ebyo abayera bye bambala kakati eno essuuti ey'ebbeeyi ate ng'ayagadde okulumya mukama we owulira abavubuka nga yayagadde okulumya mukama we Doola ng'ayinza okumusaba okukozesa ku ssimu ye ng'amanyi nti taleme kumubuuza nsonga emwagaza kukuba ssimu alyokaddemu nti ayagala kuyita wa takisi emuzzeeyo eka akyuse engoye zajjiddemu ayambale ez'omulimu kubanga yabirese waka. Ekyasinga okulumya mukama wa Doola kwe kulabanga ne bwe yagendanga mu bbaala oba wooteeri ez'ebbeeyi mukama we ze yayitanga ez'abaasoma abalina ne ssente ng'asangayo Doola. Kirabika nti omuvubuka ono yanoonyerezanga ebbaala mukama we gy'anywera abavubuka obutategeera bannange ng'anoonyereza bubbaala mukama we gy'anywera naye atuukeyo kubanga yali tasobola kumuweerayo mateeka nga gamuweera mu ofiisi. Newankubadde mukama wa Doola yayagalanga okumuwandiikako alipoota embi balyoke bamugobe naye ate ekyo nakyo ng'akitya kubanga ng'omuvubuka oyo yamusangawo y'okugenda okukuzibwa ate nga ne bye yasoma mu fayiro y'omuvubuka ono yalaba nti ekimu ku bikonge by'omu kitongole ekyo kye kyamusemba okufuna omulimu. Awo naye olw'okwagala okukuuma akalimu ke munnange eby'okuwandiika alipoota embi ku muvubuka ono Doola n'abigamba nti awannyo waawo. Munnange ate n'omuvubuka yali akimanyi nti mukama we amutya bw'atyo essaawa gye yayagalanga okutuukirako ku mulimu. Laba eddenge gye yayagalanga okutuukirako ku mulimu nga gy'atuukirako era n'okunnyuka bw'atyo mu wiiki okukolamu ennaku 3 eziddiringana. Ekyo nno nga kyebonero nga masavu ga Ngabi. Doola akole emirundi 3 nga tosobola kumulabayo. Kakati munnaye tudde ku mbayiwa teyali mubi, ndowooza Doola omutegedde mbayiwa gwagenda okwewolako. Mbayiwa teyali mubi, yeekubye wa Doola amuyitiddemu mu buzibu bwe era amusuubiza nti ssente ajja kuzimuddizaawo enkeera bw'anaawuubako olubu lw'ekigere mu bbanka. Doola naye
kalubiriza munne ng'amukwanga ennusu 7 lulamba. Mbayiwa ensimbi olwamala okumuddamu 5 ng'ate anoonya magezi gakulimbalimba mukama we ku mulimu asobole okufunirako olukusa okuddayo ewaka. Kye yakola yenna nga yeeyongobeza lwa bulungi ng'atunula yeetuggubaza yenna ng'ayolekera lidda wa mukama we mu ofiisi. Mukama we olwamukubako eriiso n'amubuuza ogumutunuza ebijijidde bw'atyo ng'embuzi ekaabira amalagala kiki. Bayiwa kwe kumutegeeza nga omutaka Kasujja bw'amuzinze mu ngeri ey'amangu ennyo era n'amusaba agenda alaba omusawo we kubanga yamulagira nti amweyunanga buli Kasujja lwabanga amuzinze era mbu Kasujja bwabanga amuzinze mu ngeri y'ekimpatiira bw'etyo. Olw'okuba mukama we yali talabangako Mbayiwa bw'atunula atyo, bambi naye teyalonzalonza ng'amukkiriza kuddayo waka. Ebintu ebyekoleko oluusi kye bimanyi okuwemulirako. Mbayiwa olwawulira nti mukama we amuwadde olukusa okuddayo eka olw'essanyu eringi, ofiisi yagifuluma adduka buddusi. Simanyi obalaba abavubuka. Yagenda okujjukira nti ate yandibadde kyeyanditiyekudde misinde giti ate ng'ate ng'olwo ate anaaleetera okuggwerayo mu mulyango olw'okwagala okubuzaabuza ate mukama we. Kyeyava ayimirira omulundi gumu ne yeegugumula eno nga bwafugumamu ate nga bwe yeesinsimula nga bw'olaba embuzi etobye bwe yeesinsimulako amazzi ng'alaga mukama we nti obulwadde. Mukama we yalabika nga atidde nnyo. Yagenda kiyumba anaagwa ng'eno bw'akowoola Mbayiwa bw'amubuuza kyabadde. Mbayiwa yalaba mukama we atidde muli n'afa essanyu olw'okumanya nti akazannyo ke kakoze bulungi nnyo ddala. Awo n'assa ekikkobo ekinene ennyo n'ategeeza mukama we nti omusujja guno bwe gumujjira gutera okumukola bwe gutyo, era n'ayongera okumutegeeza nti n'olumu yadduka okumalako ekyalo Kiramba mbu ekyalo ky'ewaabwe bwe yali akyali muto, okugenda okukakkananga mukama we alagidde omu ku baddereeva b'ebitongole okutwala Mbayiwa mu ddwaliro. Mbayiwa bamututte mu ddwaliro tufu. Kakati mukama wa atoye oda. Bwana Kubwa toye oda motoka z'ekitongole zikwate Mbayiwa zimutwale afuna obujjanjabi mu bwangu kuba alabise nga takyasobola na kutambula. Kati Mbayiwa bwe yawulira ekyo gwe wamma naye we yali n'atandika okutuza ey'olukugunyu. Baali bakatambulako wano na wali, Mbayiwa n'ategeeza ddereeva nti omuntu oba yakula ngeri ki? Omuntu yansobera ayagala mazima naye kyokka bw'omukolera amazima tayagala kukuweereza lwa mazima go. Obulimba bwategeera amangu. Obulimba butegeera mangu. Kasita tamanya nti omulimba. Bw'omulimba kiba kyangu okukuwa ky'omusaba okusinga lw'omutegeeza amazima. Owulira ensi bwefuukanye ensaawo weetuuse. Muntu bw'omutegeeza obulimba akuyisaawo mangu, ate bw'omutegeeza amazima oba ogenze mu mbuzi ekogga. Kakati olwo kiki? Ekyokusaalirwa, ddereeva teyategeera bulungi Mbayiwa bye yali ategeeza, kyokka olw'obutayagala kumulaga nti yali tabigoberera bulungi Mbayiwa bye yali agamba, yeddiramu buzzi nti owange. Bwe batuuka mu Kampala wakati, Mbayiwa n'alagira ddereeva amuvuge ng'amutwala gye yalaba amasaati ge yali ayagala okwegulira. Bwe yamala okugula amasaati ate ne bagenda gye yali alabye empale eyo nno nayo agyetuuseeko era ne kutayibwa gutyo bwe gwali
okugenda okukakkananga byonna bimumazeeko ennusu ze 620 ezekutte. Yali ava ati mu dduuka mwe yagula ettaayi nga ne mukama woono bamusanze. Katonda talyanguzi katulabe ebyaddirira. Yali ava ati mu dduuka lyeyagulamu ettaayi nga ne mukama woono naye yali ayingira mu dduuka eryo yeemu. Bwe yamulaba n'akyukira omusajja atunda n'amubuuza nti bangambye nti nno Dokita Bugeza Dokita omuvubuka ono yali mukujjukujju bannange. Bangambye mbuno Dokita Bugga azze wano naye nga simulabye mulowooza alazeewa. Omusajja omutunzi yenna ng'asobeddwa kye yava abuuza mbayiwa nti musajja wattu yali agenda okwongerako ebigambo ebirala. Mbayiwa n'amulya ekimuli nti n'amutegeeza nga bw'abadde awubiddwa edduuka. Bannange n'agitabula n'endala gye bamulagiridde amangu ago era n'amusaba okumusonyiwa. Omutunzi ebyokuddamu byamubula. Mukama wa Mbayiwa okufuluma ofiisi naye yali amaze kulimba ate muwandiisi we nti agenze mu lukuŋŋaana n'abakulu b'ekitongole mu kizimbe ekyesuddeko awo. N'alyoka akwata obukwasa emmotoka kugenda kwekolera bibye mu kibuga. Simanyi olaba olujegere we lugenda. Kale naye yalimba n'agenda yeekolera ebibye mu kibuga wakati. Bombi bwe batunuliganako ensonyi buli omu ne zimukwata. Bombi baasonyiwala. Mbayiwa bwe yalaba nga akyawambagatanye n'omugoye gwonna gwaguze ate ng'akimanyi bulungi nti mukama we yali alowooza ku byakutte mu ngalo, kyeyava ate yeekangabiriza nti ate santi seba abeewaka atandise okwetotoggola. Anti seba abeewaka nabadde sinnavaayo babadde bankalaatidde okubagulirayo engoye zaabwe ssebo. Konze nti obulwadde kansooke mbusibe ku mpagi male okugula engoye zaabwe ndyoke ngendera eddala lumu eka mu ddwaliro. Kubanga ne mukama we era naye yali tayagala kulaga nti agenze mu dduuka lino mu budde bwa mulimu okwekolera ku bibye ku bubwe. Yafuluma bufulumi nga talina kyanyiza Mbayiwa. Kyokka ate kino Mbayiwa kyamutiisa nnyo, mulinga alowooza nti oba oli awo. Olwasimbudde ku mulimu mukama we n'atandika okumulondoola wano n'akategeera nga kamuweddemu. Mbayiwa kyeyava atandika okuva mukama we emabega ng'agenda yeegayirira nti mukama wange ssebo mu butakulimbira ddala abeeka be bantumye engoye zino zenkutte mukama wange ssebo, nze nkubuulidde mukama wange. Era osanze nnoonya musawo ngenda agenda nzijanjabe mu dduuka muno mwembadde nnoonya omusawo. Abavubuka bannange ko mukama we yenna ng'akaladde naye kyokka ng'ayogera mpola ddala nti owange ononswaza n'okunswaza mu bantu, owulidde nkugaana kugenda kulaba basawo bo, lwaki tonvaako? Yenna okwogera ebyo nga waali emmotoka ye yagyefubitika bwefubiti, sijjukira naye n'ebintu teyabigula olwalaba Mbayiwa. Olabye ensobi emmotoka yagyefubitika lutali luno ne yejjawo. Kyokka Mbayiwa yasigala muli yeeraliikiriramu katono ng'alowooza nti abadde amukiina bukiinyi era kwe kusalawo ave mangu mu kibuga kasita bye yali yeetaaga yali abifunye, wabula yagenda okumagamaga ddereeva we nga takubikako kya mulubaale. Yalindira eddakiika 2 olwo ddereeva nga lwajja. Bwe yamubuuza gy'abadde ng'amutegeeza nti waliwo akuuma kabadde agenza okussa mu mmotoka. Ate ddereeva nga bwe yali amanyi nti Mbayiwa eby'emmotoka tabimanyi n'erinnya ly'akuuma ke yamubuulira yalifumbirira bufumbiririzaawo, naye nga mu mazima ddereeva
bwe yateebereza nti Mbayiwa ajja kumala akaseera ng'akyagula ebintu koye nti lwaki siwuubayo luno luluutu Kampala Kibuye Katwe Nateete Ndeeba kibiki ebyo n'awuubayo luluutu laba obulimba bannaye bwe bukwata olujegere naye ng'ani kazaala bulwe yaleese olujegere lw'obulimba buno dereva nga naye awuuba Kampala Kibuye Ndeeba Nateete jangu tuula wano nga naye awuubayo luluutu kubanga Mbayiwa yali yafunyeemu dda encukwe ey'okugasimbagana ne mukama we yali takyayagala kuddamu ate kumusisinkana kwe kulagira dereva avuge boolekere eri ebwayiise Mbayiwa gye yasulanga bagenda okutuuka ku siteegi emu ng'abantu abali abo balwanira bifo ko dereva nti mukama wange gwe toyagala kunywa ku mata toyagala kunywa kututa Mbayiwa nti galiwo amata dereva kwe kusonga olunwe mu bantu abaali balinda emmotoka yalaba Mbayiwa tamuzeemu n'akendeeza ku muliro n'amugamba nti ssebo bakugamba dda nti Katonda takuwa nswa gwate n'okubirira sooka ekisooka amafuta sigago kyakubiri emmotoka bw'eneeyonooneka sigwe olaba abantu sigwe ogenda okugiddaabiriza lwaki tetwefunira ku nsimbi eno ey'obwereere etuli mu ngalo tunaagabanira wakati Mbayiwa muli n'awulira nti dereva ateesezza bulungi nnyo era ono tamulabanga era n'akkiriza kati dereva kwe kusaba Mbayiwa ajja atuule mu maaso kubanga emabega yali agenda kupangayo abantu be nga bw'ayagala olwasimba mmotoka ati abantu ne bagiyiikira ng'enjuki bwe ziyiikira ekintu ekiwoomerera ennyo dereva n'abagamba nti atayagala kulerwa tategana kuyingira n'atalina nnusu bbiri tatawaana kuyingira yenno waliwo n'omweyanyega olwo n'alyoka abapanga bulungi nnyo emabega eyo emmotoka ng'agissaamu muliro ng'ekaaba yoggaayogga bwayise bwe yayiwa abasaabaze olwo n'alyoka avuga Mbayiwa okumuzza ewuwe bwe batuuka eka ne bagabana ensimbi zaabwe dereva n'addayo e Kampala ne Mbayiwa n'atandika okwoza essaati ze n'engoye ze yali aguze.